صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أمسينا وأمسى الملك لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك خير ما في هذه الليل ونعوذ بك من شرها، ونسألك خير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما بعدها. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. twebaza ekitiibwa Allah tabaraka wataala akyatuwadde obuwangazi nga tukyagenda mu maaso n'okuba kwetwejjukanya mu ddiini yaffe, era nga gy'okuma okutuula n'osoma eddiini yo gy'okuma okusanga obwangu, kubanga ensonga egenda okujja ng'omanyi ennamula yaayo, ensonga egwawo ng'omanyi ennamula. Eyandibadde atwala eddakiika 2-3 mu sekendi soba omanye ekiddako, kati obulaba gy'okuma okutegera eddiini, gy'okuma okwanguyirwa, ebintu ne biba nga omanye ekiddako. Omuntu afaawo, mukyala alina olubuto afudde, essimu ne zivuga, tumugjemu omwana tumuziike naye bla 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 bla, sekagundi takwata, sekagundi akatalika yeebase, sekagundi mudalusu nalimu twakisoma ekyo nga tugenda kukiddako. Ekituufu waliwo essimu ejja ng'eri agenti, naye olwokuba nti obedde evuga tosobola kwawula eri agenti neetali, kubanga oli ayinza okukubira essimu ng'ekibuuzo kisobola okusula saa 8 nakubira essimu saa 8 ogw'ekiro, agenda okumaliriza ekibuuzo nga si kya mangu, so nga olwo ekijja nga tekisula. Kati nekiba nti gy'okuma okusoma, kubanga singa omukyala Allah amujjula nga muzito, abamanyi batugamba nti bw'abanga abasawo abali balaba nti ali munda ye akyali mulamu, tumugjamu bekiba nga basobola okusevinga oli ali munda. Bweba then tewali, tumuleka. Naye awokawokka wayinza okuba masimu nga ku bonna abaliwo teri amanyi kyakola, n'ebirala ebifaanagana ng'ebyo n'obulamu bwaffe. Bali bagenda enkowe okutwalayo omufu, kati kirabika bali basazeewo banalize enkowe ku limbo, ne bajja bakizuula nti omugenzi talina tayiri. Kati bannannyini limbo abakolawo abali in charge nga si musiraamu temujja muziika wano, kati wabeera waawo okusikangana emigwa, ajja kuziikwa wano, tubaye tusala naye tajja, ne bakuba essimu nga tunakutunuulira nti tujja kumuziika nko oba tujja kumuziikawo, mutegedde mutya nti omugenzi talina tayiri, tya ntwale tumulaze netumulaba. Akakabonero kategeeza nti bonna abaali banaaza tekwaliko n'omu akkirizibwa kunaaza, kuba nti mulaba. Ebifo by'otasobola kumulaba mu bulamu ne mu kufa tubirabako, wadde mu kunaazibwa. Kati nga te bakubira nti affe sikugamba ebyo, kati twagala tunnyonnyole tumuziike wano bati tumuziikawo. Nange ne mbagamba nti ate byonna ebimwogerako si bikulu, ekikulu kiri wano, mwenna temukkirizibwa kunaaza, ne bye munaaza temubimanyi. N'okubeera obubeezi mu luggya nga mu luumu wali banaaza temukkirizibwawo, kubanga tokkirizibwa mutunulako. Era ffe wano tubali tutumiza akagirita, akagirita tumanyi mulimu gwako, ate nibaga nti tayiri egasa mu bulamu, ya buyonjo mu bulamu. Kati amaze okufa temugasa, mutayiriza bwanyi. Kati neŋŋamba mutuwe abali in charge eya limbo, netubaga nti omusiraamu muleke bamuziike nga talina tayiri. Allahu akbar. Naga nti kati kama tusala yeddako, kubanga okwazi nakuwedde, bamuziike tewali buzibu. Bano bannaye babagambye musiraamu, tayiri kirala n'obusiraamu kirala. Kati nabali abalina tayiri abatali basiraamu babaleetengaawo, wali abatali basiraamu balina tayiri, baleete bulesi.
musiraamu asobola okubanga musiraamu oba musiraamu mupya bali bannamutayirira oba yagayaala. Allah n'atusaasira abali mu buyinza ne bakitegeera. Kale bo obwongo bwabwe kye bali bataddeko amaanyi ate nzibu agayi ngaali walala mwamulabye mutya ng'ate balabako katono. Ako kye kinene ennyo mu byonna ebyali awo, tokkirizibwa mutunulako. Ate nno abakulu nga bazina otumya akagirita ekitakkirizibwa. Kati kyeriva tugamba nti olwotula n'obaako by'osoma ebintu tunga ebyo bigenda okugwawo ng'omanyi ki ennamula nti ekyo twakisoma mu ddalasa y'egindi omusomesa bwati yakitugamba bwati ne bwati, ne tusanga obwangu. Katulabe bwe tugenda okutambula leero mu blog maram inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. عن أبي سعيد الخضري. أبي سعيد يصحب والنبي من يقب بزالي سعد بن مالك بن سناني ومخضري ava mu kabira y'Abakhuduri muna Madina radiyallahu anhu. Era musomesa nnyo bwe tuba twogera ku basahaba waliwo bwe twogerako nga bannamagye abalwanyi, ne tuba bwe twogerako nga bannayirimu balimu emiteeko. Kati Abi Hurayra abo bayirimu, Abi Hurayra, Ibn Umar, Ibn Abbas abo bayirimu. N'obirayo abalwanyi ba Khalid ibn al-Walid, ba Usama bin Zaid, bajino balinga basajja balwanyi namige. Nibo balina ebibiri kati nga Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mulwanyi atira bwayirimu. Abi Dharri al-Ghifari mulwanyi ate bwayirimu. Abi Sa'id amanya gagubuza le Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri wayirimu radiyallahu anhu warda. Atuyigiriza nabbi atugamba sallallahu alaihi wasallam idha ra'aytumul janazata faqumu. Bulabanga bayisawo mufu, bwemulabanga nga bayisawo mufu muyimirire. Ihtiraman, okuwa ekitiibwa omukolo ogwo. Bulabanga nga bayisawo mufu yimirira. Nga totunulidde mufu wa ddiini kikaaki, ekyo si kikyo. إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعه فلا يجلس حتى توضع. Then ate bwe bowerekedde ogenda okuziika totuulanga paka nga okuziika kuwedde. Bwe bowerekedde emagombe eri ku ntaana wansi n'otuukawo ne batandika okukola emikolo, okuziika, kuba kadongo, okuteekawo olubaawo, batandise okuteekayo ettaka. Fala yajlis hatta tuba, totuula paka. Hadithi erimu ennyingo bbiri. Okulaba mayiti ng'eyitawo olina okuyimirira ihtiraman, kubanga ogwo omukolo kuba ku bamalayika bangi. Wadde ffe situbalaba waliwo bamalayika bali awo. Ekisookera ddala bw'olaba mayiti n'oyimirira kirimu embeera y'okujjukiza okufa. Ng'ate ebimu ku bigendererwa Allah aleeta emisiba gy'okufiirwa abantu bajjukire okufa beddeko ku mazambi. Era nawulira Sheikh Uthaymin rahmatullahi alayhi rahmatan wasa nga nnyonnyola ku bibiina biri engeri bikolamu kofini zaabwe. Bakola kofini bano abazze ku mukolo babirabiza okufa ng'etemagana babirabiza ekifaananyi ekiri awo. Ffe ne batuddira mu Busiraamu obusuuka busatu nga n'omuntu ogulaba n'ebigere we biri. Era nga basitula jeneza omuntu ogulaba ng'okola bwe guti muli musuuka munda. Ekyo ekifaananyi ky'ofunaawo kinene nnyo 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 okuyambako okwetereeza. Jola mu sunna z'Obusiraamu omukyala gwe tubikkako, omwami situmubikka, tumusabusa mu katanda ne tukateeka kuga nti kyeyune wuuyo. Yenna tumukuŋŋaanyiza mu duniya ne byabadde alina byonna amalidde awo.
okusinga okuga nti olugoye lwabisseeko ali omwo munda. Ekifaananyi si kyekimu, ekifaananyi si kyekimu. Okulengera ebigere nga byesimbye bwe biri musanda n'omutwe ng'olaba basumisewo wano basumise ng'omutwe ogulaba gugira n'omune bwe guti, ogenda owotoose okusinga okukulaga ng'olugoye. Omukyala gwe tubika olugoye kubanga essanda eri mu fomati ya fitting, ate omukyala alina ekikula kye agenda kujja mu baami mu maaso mumusaalira, alina ebifo bingi ebyokubikka. Naye mwami munnaffe obusuuka khalas teeka wali. Sheikh n'atugamba nti bakola kofini ezo ezaabwe ne bagitonaatona, bano ababazze tebafuna na kifaananyi kyakutya ng'ageredde mu bitiibwa. Ekigendwa si bitiibwa, nawe lowoozaamu olunaku lwo olwo. Kati mu bimu ku bitukubizibwa okuyimirira nga jeneza eyitawo, buli oyimirira olw'ensonga nti mayiti eyitawo otandika okulooza ku kufa naawe. Ate twalaba mu kitabo kino Kitabul Janaiz nga tutandika muzimu ku hadith eggulirawo ddala akthiru dhikra hadhimi ladhat almaut, muyitirizenga nnyo okujjukira omukaayi w'ebiwooma, muyitirize nnyo okujjukira omukaayi w'ebiwooma nga yaani maut. Ku lwaki tosobola kujjukira kufa ebintu by'edduniya ne biba binene gy'oli? Toyinza kujjukira kufa ebintu by'edduniya ne biba nga bikutwala nnyo omutima. Buli lwoteeka endowooza z'okufa mu mutima gwo, ebinene mu dduniya bufuuka butini. Ate bwe weerabira okufa mu mutima, obutini mu dduniya bifuuka binene, era oba olwana nnyo bifune. Sheikh waffe Uthaymin n'atugamba nti ng'aleeta ekifaananyi ky'omutambuze mu nnyonyi, gyekuma okwambuka waggulu stadium y'omupiira kabanga kacupa ka soda. Amakulu n'omuntu wajjuka ennyo okufa ebinene, alaba butini bwe buti. Kale bano bafaaki? Ekiba nga ateekateeka gy'alaga. Kati mu bimu omuntu okuba nga bayisewo mayiti n'oyimuka, ebirowoozo bigenda mu butonde omuntu bwe yakula, ebirowoozo bigenda mu nsonga eyo. Ekyokubiri, okuwa bamalayika ekitiibwa abali ku mukolo. Era lumu nabbi yayimuka sallallahu alaihi wasallam nga ali ne basahaba bali ne batudde, abantu ne bajja nga balina mayiti, n'ayimuka ne basahaba ne bayimuka sallallahu alaihi wasallam. Kati omu najja n'amukuba agamba nti oyo omusajja munaswala, mumanyi eyafudde. Amakulu kati lwaki tuyimirira? Oli omusajja mugenzi si musiraamu? Namugamba nti wadde si musiraamu, wadde si musiraamu. Nagamba nti waman tabi'ahu fala yajlisu hatta tuba, n'oyo abawerekedde ogenda okuziika, ategeeza kuziika eri mu ntaana, so si genda mu maka g'abali. Tuyinza kutuuka wali mafuna oyimirira buyimirizi mpaka. Ategeeza awerekedde okugenda okuziika. Nga tumaze okusaalira salatul janaaza ne tusitula tugendewa ku ntaana okuziika, oyo takkirizibwa kutuula. Ako nno ke kamu ku buntu bwe tuyisaako amaaso, empeera z'okuziika ne tuzitta. Abamu batuuka eyo nga waliwo ebitititi ebyagwa biringa butebe n'atuula okwo. Abalala waliyo abamu baziika mu ntaana mu bijja nga mulimu amalala amazimbe aga tairozi aga talazo, olire gaba gakula nga katebe nga batuula okwo, bakola amazambi ate amalala ku malala. Tokkirizibwa kutuula nga muzze okuziika ate atudde ku ntaana, ate nakyo tekikkirizibwa. Misango egi eyakimya empeera ava yayoddeyo misango. Okujjako abalina ebisonyiisa, abalwadde, abakadde, basobola omulitira akatebe n'atuula, basobola omulitira omukeeka n'atuulako. Naye bw'obanga ogenze emagomba okuziika totuula, sigala nga okoze eki? Ng'oyimiridde paka bwe banaakulayo obuti buno obudimaketinga entaana obubeera buno obwo bwe busembayo okuggyibwamu, olaba buggyemu awo tuula. Ye nno ng'ani akubeereddewo mpaka eyo?
naye tetukkizibwa kutuula ng'emikolo gy'okuziika gigenda mu maaso, kubanga tugambye sallallahu alaihi wasallam nti waman tabi'ahu fala yajlis hatta tudaa, yani fi lahad fi lqabr, n'abawerekedde amakulu muyinza okubayisawo mayiti ne muyimirira ne kuvaako abamu bawerekere. tusoma mu hadithi ya abi hurayra abdurrahman bunu sakhir ad-dawsi rumu nabbi sallallahu alaihi wasallam yewunyisa basahaba ku subuhi nga yakaggwa olamula tula salam sumazikali ne zigwa nayimirira. man asbah minkum alyawma sa'iman qala abu bakar ana man at'ama minkum alyawma miskina qala abu bakar ana man ittaba minkum alyawma janazata qala abu bakar ana man zara minkum alyawma maridatan qala abu bakar ana. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة. ani abukeseza mu olwaleero nga asiibye abubakar naga nti nze, ani abukeseza mu olwaleero nga alisiza masiikini abubakar naga nti nze, ani abukeseza mu olwaleero nga ani abukeseza mu olwaleero nga awerekedde jeneza abubakar naga nti nze, ani abukeseza mu olwaleero nga alambudde omulwadde. man zaara minkum alyawma marida, ani alambudde omulwadde mumwe wano, omukono yali awanika yali ogu, naye nga banene ba umma bonna we bali awo, Umaru, Uthman, Ali radiyallahu anhum jamia mwe bali mu salati subuhi. kati nabbi n'ateekako siiru majitamaanna fi muri'in, ebyo tebikuŋŋaanira ku mwana adamu lunaku lumu illa dakhala aljanna, kujjako nga bakuyingira jana. olabanga ebyokusaaga bikuŋŋaanya mu lunaku lumu nga gwe wasiibye gwe walambudde omulwadde, gwe waziise, gwe oyisiza bamasiikiri, byonna bya sunna, tekuliko kiri wajibu. tebogera kusiba kwa ramanzaani, tebogera nziika. waliwo enziika zetuziika nga ziri wajibu. kati ani naziika kitaawo? tulowooza mbu okuziika kitaawo booziise sebo. okulambula sengawo mu ddwaliro oba tolambudde, si eyo sunna gye bagamba. ani anamulambula? okulambula kwe bagamba kwe kumakya nonga ngenze mu ddwaliro omulaga okulaba abalwadde, ate olinayo wuwo. okuzika kwe bagamba ngenze mu nkoowe kulimbo nteege wana abanajja okola ki? so si kakati wallahi omusajja tubadde naye ku mulimu twagenda tujja kuswala, wallahi jamani kijja kulabika bubi. si byebyo. okera ku makya mu nkwata gaaliyo ng'ogenda kulimbo ng'oteegera awo. ekindesiza hadithi eno kyekirwa man ittaba minkum alyawma janazata, ani awerekedde omufu olwaleero? abava mu kwebaka solati subuhi mugimanyi tuva mu kiki? ye nga ani aziise esaawa eyo? nabbi bamala okusibako siiru nti ebyo tebikuŋŋaanira ku mwana adamu mu lunaku lumu okugjako nga Allah amwejjana, aba muntu wamujjana. ye nabbi n'agenda sallallahu alaihi wasallam. basahaba ne bakola akakuukulu kwa Abubakar Siddiq okumubuuza nesebo bine tunyonyolemu kwegamba tutegeere naye kigenze wala kiyiseewo wetukisuubira okisusiza. Abubakar Siddiq radiyallahu anhu amaka ge gaali walako ne masjidi, naye ng'ayita ku limbo ng'ajja, era nakati limbe eyo weeri bagita Baqi al-Gharqad, limbe yekyaliwo era eziikwamu, era asula mabega wa limbo. ekyo kimu. ekyokubiri bali babeera mu kibuga. ku kibuga olubeerera waliwo abasula ku mbalaza. kizibu nnyo okusanga ekibuga n'ensi ezakuleda zetwegomba ba homeless people baba balina bali ng'ate basufu obungi. waliwo gye nali nera bakapande nga kakutte homeless not hopeless. ayimidde ku bitala nakipapula kye kibokisi yakiwandikako homeless not hopeless. nga ddugala bulungi nnyo yenna. kati Abubakar Siddiq n'abaddamu ti bannange
bwe nadde nve waka omwana neighbor nga yaziirana akaaba nnyo nimba kunkolembuza mwana kiki nti mulwadde munzigulirewo muwe ku dduwa man zaara minkum alyawma mariba ani alambudde omulwadde kali asanga ba homeless not hopeless najja basanga ne bamuwa emikono bwekukola ki kokulya agenda okukwata mu kanzu nga mulimu ku busente sente man at'ama minkum alyawma maskina ani alisiza masikini kati wano wali embaga man ittaba minkum alyawma janazata ani awerekedde omufu olwokuba yali ayita ku limbo yalengerayo abaami abaziika nakyama gino okunulanga mulimu bamanyi basala nabo ku muzikiti kiki bajama omwana womunaffe yatufuddeko ate nkya tukera mu katale katwagadde akaana kano tukaziike tugende ova mu subuhi kubanga omusubuzi yenna abala time the businessman agamba time is money tuli fena ate ebimu munsinga obimanya agamba twagenze okulaba ebunaakya tumale subuhi oge tujja okuziika nga sente zikola ki zitufa nasitula genezo abayambako olidde kale ate ekyokusiiba kyo kimanyikiddwa tekiri mu kantu omuntu agenda anasiiba agenda mu subuhi eniye bimaze okukola ki okubaamu tigenda kusiiba ezo ensonga zonna za sunna tezikuŋŋana mu lunaku lumu nabbi sallallahu alaihi wasallam fe yatuwa 24 hours ye Abubakar yazikolera mu 1 hour okulaga nti ate kirasi ndala mu umma muno fe yatuwa 24 hours ye Abubakar yazizingako zonna mu 1 hour nga alisiza abamasikini alambudde omulwadde awerekedde omufu fe byokubikuŋŋanya omufu ogenda mugenda gwala ate ogenda okulanga n'omufu gwoga nti owerekedde abadde okakatibwako muwerekera kati nekiba nti kyenjagaddemu nti mani ttaba minkum alyawma janazata okwerekera omufu kulimu empeera ezitagambika era abamu tuzisuula olw'obutamanya bimu bye tutalina kukola twalaba nti omuntu anaziika bwe tuba tutuuseeyo eri ku kinnya ku ntaana bino wammanga bikulu weesambe essimu weesambe whatsapp toreceiving calls lowooza ku munno we bamutadde osika ekifaananyi ky'olunaku olwo bwe lutyo okibaita okuziika ekyo totuula tolinnya ku ntaana z'osanzeewo entaana eyo giraba ekikata ekyo mu mateeka g'obusiraamu kitwalibwa nti yennyini oli agirimu buli wolinnyako bulinnya ku ye akakutunadde bwe kati akayitamu mu mateeka ga shariya ye yennyini oli bw'otuulako bw'otuula ku ye wali osobola omutuulako mu bulamu wali osobola omutambulirako mu bulamu kyolwo nabbi yabiziyiza sallallahu alaihi wasallam ihtiraman okuwa binadamu ekitiibwa so nga ekituufu taliiwa wali eri wansi oluusi yaggwa nawo dda wali obugumbagumba naye tekikirizibwa kati mu hadisi eno eya abi hurayira nga atulaga owekitiibwa abubakar siddiq radiyallahu anhu yabeewuunyisa ku salaati subuhi nga bonna bonna tekuli yali asibye ku olwo ate nga kimanyikiddwa baba batiranga okusiiba bamashaikh batugamba nti naye yennyini abubakari teyabikolanga buli kanaku ku olwo sadafahu kyajja nekibaawo nga yabikoze radiyallahu anhu ekyokubiri bwe balinga bagenda ku ssala balekangayo free time singa aba atambula mu kkubo n'asangawo ibaada nga asobola okugikola ffe tugenda ku time kwennyini era kamala okusala nzija kakati ninda akubudde ne waba kuyitako obuyisi olaba nti tatebenkedde kiki eswala ekoze eki bo batambulanga ngaeswala tennaba nga singa asanga ibaada mu kkubo oba okulamusa omuntu oba wakitiibwa oba muzeeyi asobola omulamusa bulungi n'ekitiibwa kye namuwe naye kati olwali oba okyamuwa engalo ng'azikusikamu agenda kima sagala swala empiteko era abasajja batusooka abalongoofu abavubuka babuza omuzeeyi nga bwe kanaku abayitako ng'agenda tebannayaziina naye gwobanga olagawa ku muzikiti nga tebannayaziina kati muba bakimubuza lwaki ogendanga ku muzikiti eyo nga tebannayaziina agamba nti al adhan
litanbihi lghafilin okwazina babajjukiza bagayaavu siri mugayaavu era nga akakkanyiza ddala omuntu yenna okumanya essola ng'ogimanyira kukwaziina kabonero kabi siri mwabo swala ndi ku mutima ngimanyi buli ssaawa namba ninda ku muzikiti so si zuhuri eyo teyeyo baleka benankane obudde bwebu aga nti bamugaffaliina omugaffalaati bagayaavu abaami n'abagayaavu abakyala bategerera eswala kukwaziina siri mugayaavu sinza kweyisa bwe ntyo naye ekigambo ekyo kyakuba abavubuka wala nti omusajja alina pointi ono damu hadith عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. kati nabbi sallallahu alaihi wasallam byalabanga nga bayisawo mufu ng'ayimirira naye ate oluvannyuma nga bali Madiina tiyaddamu kuyimirira nga babayisawo mufu nga tayimirira ng'amaze okukula akaddiye emyaka agenze mu 5 plus nga takyayimirira abayisawo atudde kati abamanya bano batugamba nti eyo sunna eba yasangulwa kubanga kyeyakola nga natera okufa kyetusigaza abamu baga nti ekyaliwo abamu baga nti eno mu myaka gye gisembayo teyaddayo kuyimirira era nga hadithi ziraga teyaddayo kuyimirira kati osanga bakolera ku eyo nga bayimirira batuufu ate bwosanga batayimirira nabo batuufu kubanga nayo hadithi weeri naam وعن أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه أدخل الميت من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة. وعن أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه ودوغان بأمره عبد الله بن يزيد نعم kakati أبي إسحاق يتابع ويراكا ومتانغا أمرو بن الحارث تابع تيالبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم أبو إسحاق اسمي سوايري منو اسمك بصحابيه أغانتي عبد الله بن يزيد رضي الله عنه ويو صحابة ومدينة بامulabanga bali Iraka ng'ayingiza omufu mu ntaana ng'amuyisa mirannamiro bwetubeera mu ntaana nga tumiddeyo bana ngeno kyekibula gye tugenda tutunuza omuntu mayiti eyita eno ku saidi yaffe ya left omutwe ne gusooka eba emirannamiro kubanga bwetuteeka omufu muli ebigere agenda biteeka eno min qibali rijli lqabr yayingiza mayiti ng'agiyisa emirannamiro nijassa ebigere nejja bweti nabaga nti hatha sunna sunna ya nabbi sallallahu alaihi wasallam bana nabbi atusomesa buli kimu sallallahu alaihi wasallam nabutya mayiti bwayingira entaana tumala gateekayo okujjako nga tusanze obuzibu eyinza okubanga eno kubigere waliwo omuti nga tusobola kuyingirira eno oba olwazi awo tusobola okukyusa naye mayiti webeyingira entaana eyita ku biki mirannamiro gyagenda okusa ebigere ate omutwe gwe gusookayo bwe guti ye sunna nga tuteekayo omugenzi mu ntaana kyakwegendereza naye kikkirizibwa inkeesi waliwo obuzibu tukkiriza okikyusaamu neyita emitwetwe then ate bayita emitwetwe ebigere byagenda okusookayo bwe biti era nakyo kikkirizibwa singa eno naye waliyo obuzibu neyite min qibali qibula etumuyisa eno mu qibula najja buzibu ati naye sunna ya nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yalinga awerekedde okuziika bagambanga mumuyise mirannamiro ekyo kikola ku mayiti wadde kaana kato mateeka gasigala geegamu damu hadith
وعن أبي إسحاق أبي إسحاق تقول أنت من يجي يا عمرو بن الحارث رضي الله عنه أبا مقنق العراق أن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه أدخل الميت من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة. هذا من السنة. ekyo kikiri mu nkola ya nabbi sallallahu alaihi wasallam. Twalabye nti no tubisoma bwe tuba tulina bwe tuli tusobola okutereeza sunna ezo kubanga okuziika ibaada. Naam. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله. دم حديث وعن ابن عمر رضي عبد الله بن عمر رضي الله عنه atuyigiriza edduwa. Abasajja basengeka ebitabo basengeka. Kakati wano atulaze mayiti bagituweereza eyisemera nabyo. Ekiddako giteekayo wansi. Tusome edduwa. Bismillah wa ala millati rasulillah. Tusoose okusoma erinnya lya Allah oba ku lw'erinnya lya Allah wano tugenda okuteekawo tukuteeka ku ddiini y'omubaka wa Allah. Bismillah wa ala millati rasulillah. Abantu abana ababeera mu ntaana nga bayimiriddeyo kubaako omukulembeze era alina okukakasa nti abantu abo bonna basomeddwa eyo. Ebiseera ebisinga abantu bagenda okukka mu kinnya mu ntaana omwo balina kuba ekisinga obulungi ku baluganda ku mugenzi. Naye bwe kiba nga si basomi nnyo ba ddiini tuseeko sheekhe omwo basatu ba family kubanga sheekhe ajja kulungamya. Naye sose batabani b'omugenzi baluwa baleetera sitamaani baleete mulala lyawe yalinga ate yatabukamu ku bwongo baleete bonna bateekeyo bannalumu bati nga ku bonnoonya ayamba munne tolina gwokola ki gwolaba bonna tebasobola kweyamba. Kubaako omukugu n'abaatuza nti muddemu bino bismillah bismillah wa ala millati rasulillah wa ala millati rasulillah. Abaako ng'akulembedde asobola okugamba bano n'ababulira n'ekiddako tugenda kuteeka wansi kubanga tussa lumu ffenna so ate onassa tuli akyakutte tussa lumu netusumulula netulilizinga emigwa togisumulula kugigisikayo wabula jjamu bibadde byasibye gibe nga girina loozi. Kati eno hadithi etulaga edduwa erina okukwatibwa buli omu kubanga one time tujja tuuka okuzika nga gwoliwo nga gwe maseeka. Abamu bannaye tugenda twebuzaabuza time etuuka nga gwolina okunaaza olyoka okuba amasimu ntidde sinaazangako. Naabo abanaaza baali tebanaazangako bayiga biyige. Naye totya mufu mutyako ki talina kyagenda kukola tereza enniya onaaze ate oba tonaazangako ofunye omukisa tandika practice ate toyagala era. Kati edduwa eyo gyetusoma nga tusaayo omugenzi nabbi gyatuyigiriza sallallahu alaihi wasallama tumuteekayo nga tumuteerayo ku ddiini ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Ebiddako bibye ne Allah we bye yakola ffe tukoze ogwaffe kunaaza kusaalira tumuzise mu ddiini ya nabbi we Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kati ye nga ye kalindirira ate byalafubana nabyo mu duniya byeyawa obudde obungi byamutwaliranga ebiseera byagenza okusisinkana. Damu hadith. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله. إذا وضعتم موتاكم في القبور bwembanga mussa abafu bammwe mu ntaana faqulu eno eddwa gye mba musoma. Nam tugende
bano bwe bayingirayo wansi mu ttana nabo bababika olugoye lwa kulinjiriko Muhammad Rasulullah ne bababika bano abali waggulu tebalaba kigenda mu okubikka ku mufu kuli ku mukyala nga bwe twagaye nti omukyala essanda bwe tuba tuzisiba era bagandi yongeramu omyumyula essika nyweza kati ate ekikula ky'omukyala abakyala enkula eyaabwe yakikyala si yabaami ate ajja kumukolako mikolo mu baami kyekibisa ku mukyala abaami temumubikkako omwami tetumubikka ku jeneza ne ku ntaana wali nga tumuteekayo twagala ofunire eddala ekifaananyi kyeyuneewe bamuteekeyo ng'omulengera wali olyokoddeyo eka ng'olina memore ekyo tuleewo nebala kasanguka naye omukyala ye olugoye lujja omukyala ekisooka atusinza engoye ne mu bulamu omukyala engoye zayambala ng'afuluma omwami si zayambala kubanga alina ebifo ebyensonyi bingiko ebyokubika okusinga ffe tulina engoye entono ku mubiri mu bulamu kati nga bwatusinza engoye mu bulamu ne mu kufa akola ki atusinza kubanga era ebyokubikka ebyensa nga byansonyi era bisigaza kati kyolaba tubikako olugoye ku jeneza ye ne bagiriita tumusaalire fe abaami kubanga fe tugenda omukolako emikolo then ne bwe tuba tugenze eri wansi era kyekimu fe era abaami fe tugenda omukolako emikolo wallahu alam nam وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا عائشة رضي الله عنها مشال والنبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا نبي موسى لمدينة era mukasera yamuwasiza yalina omukyala mutanga Sauda amakulu Aisha yajja mu namba 3 kwa nabbi yasuka kuwasa Khadija binti Khuwailid radhiyallahu anha namufaako ngibuli emyaka 3 tusenguke mweje emyaka 3 tiyede kuwasa nadda mbuulu okumala emyaka 3 era ekimu ku byamuwasa mulemesa dduka obulabe bwali bususse bagala kumutta yalese ebidiini atutabwanya abaana tebakyatuwulira nga tugenda kusinza tubaali waffe gundi nze ndibwa la ilaha illallah abatabani baffe atabudde Makka yenna mumazeewo Muhammad atutabulidde ekibuga kyonna kisse omukazi omugata kuwulira mwana omugata kuwulira kati yasobola kuwasa mukyala twatuke Madina n'asuka wasa Sauda radhiyallahu anha then addako Aisha ye mukyala wokusatu mu nsengeka y'okuwasa abakyala radhiyallahu anha tiyazaala mwana n'omu bulamu bwe ku nsi kuno Aisha Allah tiyamuwayo mwana n'omu tiyazaala mwana yenna mu bulamu Allah tiyamuwa baana naye yakulanga ddole ng'abeera nazo ewaka era nga nabbi bajjambuza ate bino abo baana bange yakulanga ddole ze mu Sunan Abi Dawuda nga bwe batulaga radhiyallahu anha okuba nti abeerawo ng'omukyali waka mu maka ge yoyo Aisha radhiyallahu anha alina ebintu taggwa malojjo Aisha taggwa malojjo radhiyallahu anha mwogerako ebintu bye manaqibuha wa fadluha ebyenkizo byalina musomesa wa umma naye atugamba nti nabbi atugamba sallallahu alayhi wasallama kasiri azmi lmayit kakasiriha hayya okumenya eggumba ly'omufu obanga alimenye mu bulamu waliwo akajja wansi musa nti fil ithmi mu musango amakulu omufu asigaza haqqi ze ng'omulamu okumumenya eggumba obanga amenya omuntu omulamu ye formula egamba nti kyotasobola kukola ku muntu nga mulamu tokimukolako mu kufa rights zonna zisigaza
so singa chachina makuru bagari uyu na mufu talina na pain ani akugambye tokkirizibwa. Abedini ziri endala omu ku basheekhe baffe abamu yatuyigiriza nti baleeta kofini mu kyalo kumbe omugenzi muwanvu bagenda ogimuteekamu ngaebigere biyitako eri kati nga kiri expensive okuddayo bagikyuse bali wala tukoze tutya baseetula eno omutwe gufuluma baseetula eno geza okweta amagulu nga tigakakanyadde dda kati bali abakyanoonya ekyokukola bagenda okuddanga mwali yenna babuuza ayingiddemu ati kumbe ono yali tejjambiya n'atemako ebigere nga yamaze dde omuyingizaamu munnaabwe tunadda ku ekyo tukuuye tunaasula bwano katumuga tuzeeyo kofini eri wala temako obutemi bigere n'abikasuka eno n'asaanikira mulete emisumali tukube. Okumenya eggumba ly'omufu kakasirihi hayya omusango gw'ofuna obanga menya omulamu. Okusala ennyama y'omugenzi omufu okumusala akyambe giriyita makansi obanga musaze mu bulamu takwatwako rights ze zonna zisigaza kiri haramu. Nabbi yakigaana sallallahu alaihi wasallam kulwaki walaqad karramna bani adam Allah tugaye nti omwana Adamu namutonda nga wabbeeyi hayyan wa mayitan oba mulamu oba mufu asigala wabbeeyi. Omwana Adamu tagwa bbeeyi ne bwolaba bulabye entaana ng'eryawe eri myaka 1000 baga tusembera uyite eri temugirinyako yegati emyaka 1000 asigaza ekitiibwa Allah yamukola nga wakitiibwa wabbeeyi. Tokkirizibwa mumenya kantu konna tokkirizibwa kusala kantu konna okujjako ebyajjako nafsu ebyajjako layini nabbi byatukkiriza sallallahu alaihi wasallam. Oli yafanga ina empeta kati ati ne baliwo omukolako n'azimba bange empeta ina okuvaamu essaawa bina okuvaamu byonna nekiresi ne bagigezaako neegaana sabbuuni baleesi bikibi nga wano wagezze kati okyobola okubanga osomyeko katono ate wakiri obeera ddala nga tosomedde eddala. Kati yaliko awo ngaga nti talina kuziikibwa nakantu konna basheekhe batusomesa mulete tindo kabakuuma kekasobola okupiikingamu kali kokka koyagala n'okatemako n'okajjako bibeera mu mabajjiro mulete katindo kaba kasala nnyo okuonaliwo tina ennyondo eno waggulu nekatemako kali akanaaka. Oyo nno esheekhe kati ate ebyo yasoma bituufu naye yasomako butundu so nga bali bamuleka bamukekejjulako olugalo bajjamu kiki talina genda nakyuma talina genda nakantu konna ku mubiri bwe bigana tumuleka tukigezezaako okugijjamu eganye khalasi alite abalala bamukuba mbazzi mu magulu yali yewese n'afa ate ne balwawo mulaba ati n'akakanyala bagala mumugolola amuteeke mu ssanda nga tekisoboka nga ne bwosiko oti Allah yakola omwana Adamu ng'omukono afudde guli wano gugujjawo ne wetatulakita oyo omwana Adamu gwola ne wetatulakita tegujjaawo kati ngaga tukube muno embazzi muno mujja kuwulira oliti okumanya okutono omenyeka okoowa okola n'ebitaliiyo bakoowa bamenyeka nga akantu kali katono mumuziikirewo khalas baleeta amazzi agabuguma ne bagamuwako nga oza joints zinasaanuka nezigana ebaleeta ate agayidde gennyini kumbe ate boonoona bagenda omukuba embazzi ng'ennyama esamuka n'okusamuka kubanga oledi yali bagifumbye ate oledi aluddewo ne beeyongera emirimu ne bakoowa ogiddamu girondalonda bagizeewo bagenda okumaliriza nga nekibadde babala nga ate kati yenna ayiise kubanga bamumenya ng'akantu kali kaki kati ebino byali waffe gye wenzaalibwa yali asamba omupiira muvubuka asamba omupiira ne bamutuma ne bamwabya omutima teyamanya
alusula mu karuumu ke yekka nga uli omusujja mungi talina mirembe mumbikke n'asibawo neyebikka yafa bufi. Kati bo tebamanya ennaku ezi gundi nga tukyamulaba kuba twava okumupiira nebajja nebamenya oluggi nga yafa dda. Kati nebayita muwalimu wekyala jje balabe mayiti eri wano tukoze tutya mayiti. Awo mu kaseera ako omuntu w'ebbeeyi ye muwalimu, ebirala temutuyita. Olaba mayiti muyite kiki? Mwalimu. Nga balaga okutya okwamanyi badda wali kati tukoze tutya, kati tukoze tutya. Kati mwalimu waffe bw'atyo bwe yali ekiyalinawo ekyo mu buyigirize. Kati nabbi atugambye sallallahu alaihi wasallam okumenya eggumba ly'omufu omusango gw'ofuna obanga amenya omulamu twakwatwako. Wabula singa kizuulibwa nti omugenzi alimu ebiyungo ebiyinza okugasa abalamu, singa kizuulwa abasoma medicine oba abakugu ne bazuula nti omugenzi ono alinamu ekiyungo ekisobola okugasa ki abalamu, ate awo kikkirizibwa, naye nga tulina ofuna olukusa okuva eri bannannyini mugenzi. Tuba tulina ofuna lukusa kuva eri bannannyini mugenzi, so si kutuukayo malwaliro bo ne basalaasala byebasazesaze ne baleeta ne babasuulira omuntu wame wuuyo nga wuzi ziva kuno kweti paka eri yonna wansi. Bamala okusala ebimu tebabizza namu ebyenda biki basuula busuzi mu dustbin, teekamu pamba azibe space ebiri haramu. Byotasobola kumukolako mu bulamu tobimukolako mu kufa, biri haramu. Wabula bwe kizuulwa nti alinayo ebiyungo ebigasa hata ne kubalamu era amateeka gatukkiriza, singa oba alina ekiyungo nga muno omulwadde abasawo ne balaba nti osobola omuyamba n'olyokke omuwa. Nti singa bakuggyako ensigo ne bagiwa oli okenderamu katono naye kikkirizibwa, tewali buzibu. Niye omugenzi wakwegendereza, tumala gamubaaga, tumala gajjako kagalo ke, oba yakula alina ebbanga oba okugulu kweweta agenda nga bw'ati, so si nti alina okuba nga yeegolodde. Etembazi tukube tugolole wano, ekigaana tumulekeramu. Kati eyo hadithi yakwegendereza nnyo nnyo. Ezimu ku nkolagana zaffe n'abafu tamenyebwa, tasalibwa, haki ze zonna zisigaza abanga omulamu nga bulamu oba omulumya ne mukufa bwe kityo. Ebyo nno nabbi sallallahu alaihi wasallam yagendereramu kukuumira kitiibwa kya mwanadamu mu bulamu ne mukufa, aleme kubanga kisolo, kubanga yensolo ate yo yawukana kufa. Bumala ogijjako omutwe biddako kuyabuluzaamu bino babitemyetemye biri sibe guli. Mwanadamu aleme kubanga nsolo, aleme kufaanana ng'embuzi gye basaze, kubanga yo olumala ogisala ekiddako kweyisanga bw'oyagala ggwe. Tematema, yuzayuza, teeka eno teeka eri. Binadamu si nsolo, yasigaza ekitiibwa kye mu bulamu. Ekitiibwa kya binadamu mu bulamu kyekimu mu kufa, bali mu kufa kirinnya. Era ffenna nga tukimanyi nti ogendewo mu kyalo ng'otwala mayiti kyekimu n'ogenda n'otwala omulamu. Emmoloka bakusaba zeezimu kubanga kati alinnye ekitiibwa, alinnye ekitiibwa, alinnye ebbeeyi, si kyoli gwe tubadde tumanyi. Damu hadith. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا. وزاد ابن ماجه من حديث سلمة رضي الله عنها في الإثم. Ibn Majah ayongerako ku hadithi ya Aisha, naye nga enjogera ya Ibn Majah yo hadithi eba ku Ummu Salama, era naye mukyala wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Bamitanga Ummu Salama, Mama Salama, amannya ge ag'obuzaale Hindu binti Abi Umayya, omu ku bakyala ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Yamuwasa mu kifo kya mukaaga, ye yamuwasanga namba 6 oluvannyuma lw'okufiirwa bba Abu Salama Jeno. Omukyalo ono yayisibwa bubi nnyo okufiirwa bbaawe ng'amulekedde obwana buna ku muzigo, embeera nkalubo, kyokulya kye kya lutalo.
nabbi sallallahu alaihi wasallam nayagala budde family eno atwala omukyalo n'abaana bafune ekyokulya, bafune rent, bafune medical, bafune nga wakaliwo taata ayinza obakayukira nga balina emisango. Kwe kuwasa omukyalo ono Salama radiyallahu anha nayingira mu first family n'abaana be bonna, era naye teyazaalawo omwana n'omu. Salama teyazaala mwana n'omu maka ga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beyajja nabo abaana babeera nabo, abaana b'omugenzi bali bamulekwa beyabangala nabo abaana be ne bafuna ekitiibwa ne bafuuka abaana ba first family, kubanga maama waabwe afumbiddwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Neera Salama y'omu ku abawi b'amagezi aba Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Nabbi alina abantu abamu ku magezi, ng'embeera bwe beetabuse akuyita n'akwebuuza akwewayo embeera eri bweti ne bweti naye tukoze tutya. Salama yali omu ku bo. Ekisinga ate ttiimu esinga empiwa amagezi bakyala, kuliko Aiman, kuliko Salama, bali abawi b'amagezi ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Naye yonna famire ye temwalimu ebbali gwenza kusuubira kumuwa magezi mafu muli amulukwe, kubanga Aiman ye yazazisa Amina. Aiman ye yazazisa Amina ng'azaala omwana ono. Aiman yalera Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga bakadde be bonna bafudde baweddewo ng'alunda embuzi. Basulanga mu kayumba kaabwe babiri, nga ne Aiman takimanyi nti ono omwana gwalina makula meereere, nga banaku ebitagambika. Aiman y'omu ku bazira betwogerako, oyo Aiman golaba radiyallahu anha warda, y'omu ku bazira batwogerwako, naye nga mukazi si wakusaaka, kubanga yaliwo nga Nabbi azaalibwa, yaliwo nga Nabbi afa, era yaziika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oyo aba asaaga ate n'abeera mu bawi b'amagezi ba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu kufa kwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam, Aiman yazanya loro nene nnyo etamanyikiddwa mu umma, yayisibwako amaaso. Waliwo ejje eryali ligenda e Rum okulwana, nga likulimbiddwa Osama bin Zaid, nga Nabbi gwalonze abakulembere, nga litwala okuva ku Bumbakali, Umaru, Sumaani, Ali mpaka kwasembayo, naye nga Nabbi muyi sallallahu alaihi wasallam. Ye nga tagenda muyi tananagoogera. Aiman yajja n'amugamba nti mwanange, mu Madina muno mulimu abalabe bo, oli mulwadde muyi, singa amawulire gajja bulala abalabe bono bagenda bawa omukisa, abasinya officers tebaliwo, Babubakari ba Umar bonna tewaliwo n'omu aliwo. Oli so kumala okusuuka, bw'onosuuka ejje ligende. Nabbi n'agula idea sallallahu alaihi wasallam. Ate enkira yafa bufi, kubanga yaweereza ekiragiro nti mulindeko okusimbula until further notice. Enkya n'akutuka kyokkerako kokka, era omulabi yali atutolosezza. Bali maze tula meeting mangu n'embiro okulonda agenda okulira ekibuga ky'e Madina. Kyekiri Aiman kye yamugamba nti singa Allah aleeta amawulire nga ganjawulo ng'abantu bali tebaliimu, abalabo bawadde omukisa. Ako kakwaka twakeerewamu ako ddamu noddamuli ebintu bitabuse tumanyi kiddako. Bali batudde meeting mu Sakhifatu Bani Saida balonde ani agenda okulira Madina, situddamu kukulemberwa mu ggwira. Bali betubudamiza bwana addako alina kuba mwana nzaala ya wano Madina abananfuuse, kubanga Nabbi yali refugee sallallahu alaihi wasallam. Yali yadduka bagenda kumutta naddukira eko ne bamukwasa entebe nti addamu okufuga baana. Tetulina baana basomye wano, lwaki mutuleetera banankani abo? Naye Allah yakola wali abantu Allah be yawa ekitiibwa. Meeting yali ekyagenda mu maaso ne wajja Abubakari ne Umaru ne bagyetabamu. Ye musinga ati alhamdulillah ne bakama baffe bazze, kakati alhamdulillah meeting egenda kutambula bulungi, bakama baffe batuuse. Ne babikuba byonna ne babikyusa ne babijjayo byonna ne babibajjako.
obuyinza ne budda ate kuba na babiri. Twagenda okumaliriza nga bonna basize eki Boubacar atuvuge. Wali Allah abantu beyakola nga tosobola kwogera nga bwali agenda kubika obwongo agenda kubika ebyo n'ebigambo agenda bisaanikira. Kasita baatuuka bajja babiri bokka, Abubakar ne Umar bajja babiri bokka mu meeting ng'ate bali bangi balinga mu 5 ne bawamba meeting yonna. Ate sina kuwamba n'amaanyi naye bagenda okumaliriza meeting nga bano bonna bakkaanyiza nti kituufu Umar kyoyogedde Boubacar atuvuge. Naye ng'ate before meeting yali etunudde walala era ng'erimu ebisongovu mugwira. Kati ng'olabira ogaa nti omudinka yeesimbyewo okuba pulezidenti awulira ebigambo sife olaba tuli bazibu oyinza okuwulira ebigambo eri baddukayo masasi ne tubabudamya wano ne tubawo ku kawunga kaffe kati yali atayagala tufuga ate ng'asobola kusagana edduniya eno mwanange bulungi nnyo. Kakati Ayman y'omu ku baali ab'amagezi era gwe yagaleeta era Allah n'atusaasira ne gatugasa nnyo kubanga nabbi yali agala abantu basimbule bagende nze inshallah nja kusuuka. Ayman yamugamba nti nnyo ssebo nedda mala kusuuka osobola okuyimirira gy'osaaza naye eyo embeera gy'olimu eyo nze ndaba abantu bali balindeko okusimbula mala okusuuka. Bali mu kampu natuukawo mwe bali bakampinzi kubanga amagye ga Nabbi sallallahu alaihi wasallam tegabanga mu barracks tireetayo 5 leetayo 8 babanga basemaka ba businessmen. Kati nga katugaye nti tugenda sisinkana Nambole mu kisaawe ab'ebusiya batuuse ab'emasaka batuuse tubuzayo abeehoyima tuuse bagunte bannaba ab'embalaba nabo bali mu kuba naatera bwe bityo byabeeranga naye buli atuuka mu kampu tafuluma babaka bagamba nti kati amasaza gaweddeyo. Kati bamugamba sallallahu alaihi wasallam nti amasaza gaweddeyo bagamba nti enkya musimbula. Ayman yayingirawo namugamba nti bagira babeera mu kampu era kyova olaba Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalwawo okuziikibwa ate nga si enjigiriza ye kubanga yafa ng'abaami bali muki Abubakar ba Umar ba Usman tebaaliwo. Ate entambula y'amawulire y'ebiseera biri si eyaffe mu dakiika 2 ensi yonna ebimaze okutegeera edda amawulire galinga gasooba olw'entambula y'ensi bwe yali etambuzaamu amawulire nga wetagisawo okuvuga wakalogoyi ogende kilometers bali mu kilometers 12 kuva e Madina bwe twambalira hirami nga tugenda okukola emikolo gya hijja oba umura saidi ya right eri gye baali mu ddungu wali kampu we bakampinze balindirira kiragiro basimbule. Kati ne Salama ne yali omu ku bawi b'amagezi eri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sagala genda nnyo musiira bwe tugenda musiira eyo twagala kuvaayo wawooma nnyo. Teri ekimu ku bintu ebiwoomerevu ng'omubisi gw'enjuki bye byafaayo bya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okujjako ng'abikugamba tabimanyi buli kakwatako konna kawoomerera ebitagambika. Mu Treaty of Hudaybiyah fena tugimanyi bulungi omukulu sallallahu alaihi wasallam yali atabuse esoka Hudaybiyah kaalo bwe bagumba nga basajja batuganya okuyingira Makka nkulaga Salama yatugasiza nawa Nabbi ekirowoozo sallallahu alaihi wasallam Nabbi n'akikolerako Nabbi n'agala tugenda mu kube tenti tugenda kubeera wano ne bagumba awo baali mu winter season. Gwadde okimanyi nti bo abantu abo abeeru tebasala nviiri nga ffe kubanga enviiri zirina emigaso mingi mu byo zireeta akabuguma ku mutwe mu winter. Nobulaba nabazanya emipiira baabe waabwe tebakalakata nnyo nga ffe kubanga za mugaso mu winter. Niyo olwokuba nti bali bagenda kukola umura Nabbi n'agamba musaleeko enviiri zonna njala kawalaata erabye obudde nga bunyogoga obudde bunyogoga nga betaga enviiri niweta obudde nga buwanvumu Nabbi n'afuluma mu tenti ye sallallahu alaihi wasallam agenda obatunuulira nga tewali yasaze enviiri n'omu
n'ajjuza obusungu ku feesi nejjula emisittale feesi neyefunya naddayo mu tenti. Kati Salama gwe yali atambudde naye mu safaari eyo kubanga yatambulanga n'abakyala omugombe. N'amulaba nga tali bulungi n'amubuuza nti ya Rasulallah ate kiki kikunyiizizza? N'amugamba abantu nabagambye dda okusala enviiri niyinza otuuka etiri yasaze kati nze mbakolere ki? N'amugamba nti atoddayo kubagamba kati ti ate ntya uyite omu ku bakusale osirike. Gweyite omu ku bakusale okole ki? Osirika. Emitaafu ne giva mu feesi n'afuluma ebweru n'ayita omu kasita baatandika okumusala nange jamusale nange nsala nange nja kusala so oba kakana wali basala basi nga kiwedde. Bwe yaddayo mu tenti n'amugamba nti alhamdulillah amagezi gompadde bonna basaze era ate abamu tebamalako abamu tebazimalako baga nti zisimala kunviiriza ngu obudde bunyogo gajama. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. الله تبارك وتعالى يروس النبي كيروتي kyamazima mujja kuyingira e Makka mu mirembe nga bamusazeeko enviiri abulira nga mukendezza. إلا النبي قال اللهم ارحم المحلقين والمقصرين يا رسول الله اللهم ارحم المقصرين المحلقين أي الله ساسلا سنيوا بوليا مدين فين هزملكو قال يدوز مقال نفر سبيل بتمزيكو والمقصرين يا رسول الله ندمو غوكبي أي الله بوليا مزيكو زنا مسنيوا مزامبيجي نبكندزات سبيلي naddamu n'ogwokusatu ayi Allah nkusaba buli amazeeko enviiri musonyiwa amazambi ge era nerikomawo nti naffe abakendezza ogwokulaga nti wal muqassirin n'abatoddeko nabo basonyiwe bano yabawa emirundi 3 bali gumu. Yenno okimanyi lwaki okusala enviiri mu hijja ne umura ibada nnene eyolaba lwa nsonga ezo bamagulu meeru baagala enviiri bo bantu banviiri nnyo hatta zina ne inaya khas endabirira yanjawulo n'ebizigo ebizinaabamu n'ebibasigamu nga bamaze okunaaba nakyo nze sina kyensigamu nonjagaza ki fuluma lw'okunaaba ng'okwata kakombo ate ne wano waffe wekibadde edda okuma omutwe ogwo bwotyo oba musibe oba okuyimba nti oba omutwe omumwe yalidde ekiki naye olwaliro musono olwaliro ng'ojja mu bantu ng'olina enviiri enkulu babuuzo n'abadde oba alemaani naye just mu 80s awo 90s nga teri muntu ovunanye tosala nviiri basibe be basalanga obubumba basibe naye Allah akyusa bintu naye bo abeeru bantu banviiri bonna abeeru abawarabu abazungu bantu banviiri nnyo kubanga ensi zaabwe zikyusa weather ebeera ekyukakyuka bweti n'ebifaanagananga ebyo. Kakati oyo ye Ayman ye Salama Hindu bint Abi Umayya radiyallahu anha fil ithim mu zambi. Amakulu okumenya eggumba ly'omulamu omusango gw'ofuna obanga amenye eggumba ly'omufu okulimenya omusango gw'ofuna obanga amenye omulamu. Okusala omufu ekyambe egzambi ly'ofuna obanga asaze omulamu n'ebifaanagana ng'ebyo inshallah taala. Tujja kukomawo mu hadithi eyo tugendeko mu bibuuzo eddakiika zino inshallah taala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alaikum salaam wa barakatuhu. Imamu mbuuza malaika ey'okufa eriemu era ejja mu myoyo gy'abantu mu nsi yonna oba erina banne beekola nabo. Qul yatawaffakum malakul mawti alladhi wukkila bikum. Eyo aya eraga nti eri eki malaku kitegeeza eki 1 malaika zennyingi. Qul bagambe gwe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama
yatawaffakum malakul maut, abajjamu emyoyo bamuta malakul maut. Omuganda amuyita malayika wa lumbe, ali ogwo ensi yonna. Era temulira kantu, era tulowooza nti akoowa ate kati abachina ate asaale agende North America agende, temuli kantu. Yandibadde yakomplaininga abajibuliri batudde butuuzi awo kubanga bannabbi baggwayo okola kyawo mwamiddewo magi yusabbihuna allaila wannahar la yafturun, bamalayika mu bitendo byabwe la yafturun, tebakoowa. Takoowa nti bannange ofisi eri bizi munyongereyo ku mani power, nedda. Bo bamalayika tebakoowa. Ali omu yekka bw'ati, akikola atya Allahu a'lam, Allah yamanyi bw'akikola. Kati oyinza okuza nti kiteeka aba rashinga nnyo, kakati ndaba kusinza ku schedule bwe mmala ono waliwo gwenzirako alijini. Temuli makulu, temuli kantu. Just nga bw'omukwata egirasiyo noonya kutuuzibwa oti bw'akikola. Lwakuba alina advance team, bamalayika abasookawo ne bajja n'ebikola, kubanga bajja n'essanda bagenda oteeka omwoyo. Saballa atwale nga atusiimye. Baba balina ebikwatako byonna, nti omugenzi gwe tukima wa muliro, bajja n'essanda nga ziva mu muliro. Gwe tukima wa mujjana, bajja n'essanda nga ziva mu mujjana. Alina advance team. Eyinza n'okujja mu maka go nga buli wiiki ofe, otandika okukola emirimu gyabwe. Twawukana ffenna, waliwo bajjanga ebula lunaku lumu, 2, abalala 3, obula wiiki. Kati alina advance team, yajja ku last minute n'akola emirimu gye n'avaawo. Era advance team era yesembawo okuvaawo awo, naye nga ye ali ogwo omu takiwulira namu. Wallahu a'lam. Naam. Ate olaba kati tubuuze kye kibuuzo. Mu kibuga Kampala mulimu ebizimbe bingi, amatala mangi, omuntu masolo tujjako amasanyalaze. Omuntu omu mu Kampala yenna somunyi anyiga switch egi nga ifina isina amasanyalaze. Kisoboka? Kati wanga binadamu asobola okukola ekyo, ekibuga kyonna n'akwata bukwasika patoni embwe nekizikira, ate olubiri ebitonde ebirala. Gwe bagenda nti okujja Kampala omujjako amasanyalaze nagenda nnyumba ku nnyumba. Olina woolaga n'ogira bulizo oti katini si yonna zikwata enzikisa. Naam. Mbadde nsaba okuyitirimu okunaaza omufu mu bufunze. Al-usbu al-jaa inshallah. Tujja kujja mu maaso. What is the best method of praying for my dead parents? And is there any significance in going to their graves to pray for them? And kindly talk about the importance of Eduwaza Makumiana. Because I don't do them, but I feel as if I am betraying my parents. Ekisingako obulungi okusabira abakadde musolazo ez'ekiro. Musolazo ez'ekiro tova musola ya kiro nga tusabidde. Bw'oba tozirina esola endala eza farada bw'omaliriza okusoma adhikaari basabire. Bakulire kuwumula bw'obanga Allah gaziiza ebyenfuna, bakulire ku hijja, ate ne waba yakola hijja, ne waba yakola wumula, so omukolerayo n'omwongerayo endala. Funayo omwana oba bwe Allah abanga ensawo ngazi ofunayo akaana nga kamulekwa n'okaweerera, saba Allah empeere zivemu zigende omukaddewo. Ago gonna makubo gamugasa. Oba omukoze bulungi nnyo, oba olabirire omuzikiti, oba ozimbeyo omuzikiti nga wakufu, nva empeera zivamu zigende wa kitange oba mmange. Eri masiri yaffe yina ajja nankumbi, omusajja omuwarabu agituzimbira ya kitaawe. Ezimbira kitaawe afunemu empeera, buli abasaliramu zigende wa muzeeyi taatawe. Ebyo ebisingako n'eri edduwa ya 40, osanga bajeti ya $4 million 8 dduwa ya muzeeyi Hajji. Nogamba nti $8 million zizimba omuzikiti ku kyalo. Nogamba nti omuzikiti guzimbidde muzeeyi Hajji yafa, buli anaasaliramu empeera zigendewa ne zitokomoka muwanudde zonna tomukyeni ne baguyiwa. Kubanga betugenda okuyita bakufu, bakwata mu bukwasi bati nga banaabiramu engalo, bakwata mu mukazi abe nga bagenda.
otunulira budget egenda okukola dduwa ya mzee Haji milioni 800 ogandi kati bano badde somukolera ibada nagifunamu emyaka 2 kubanga omuzikiti giwangala kusobola kuwangala centuries 2 y'emyaka 2 naye nga zonna abongofu butunudde wano. Ekibuzo kibadde kikulu nnyo, biki byenyinza okukola ebigasa omuntu wange yafa, kitange, mange, ebyo byonna bimugasa. Teweerabira okukyalira emikwano gye gye yalina kubanga nabo bakadde bo nga totunulidde nanzikiriza. So siga nti nandibadde mukyalira naye si wa umma, ate yali mukwano gwe nnyo. Ekyo si kyekikulu. N'okuyunga eŋŋanda ze wali oteekeddwa okuyinga singa abadde bwali. Ebyo byonna bigasa egiyalaga nga teweerabira nti gy'okoma okweyisa obulungi n'amateeka ga Allah gy'okoma omugasa era. Kubanga omwana Haji gwe yazaala bw'ayimirira mu muzikiti n'asaala n'agenda mu ddalasa n'atuula Haji afunako ku mpeera ezo. Ng'era kyekimu n'oli ategomya ekyalo, mubbi ajja emmere y'abantu kolaki omuntu wakurepinga era n'oli afunako, mugayavu wa swala era n'oli afunako, asula mu club era n'oli afunako. Enneeyisaayo eri asigala ng'afuna. Gwe tulowooza nti weeyisa obulungi bwokka waafuna, ne bwe weeyisa obubi era afuna. Kati mu bimu byolina okumanya mukadde wo gyali taata ne maama gye base emagombe, gwe bakubye emigo kati oba gwoleetera Allah n'abatiramu kataala akatangala mu ntaana gwe. Enneeyisayo n'amateeka ga Allah. Ekibuzo kibaddemu ennyingo nga 3 ebbiri tuzimaze. Ogendera ddala wali wennyini, ogendera ddala okulambula entaana. Hadiisi twakisomye mabega nti kuntu nahayitukum an ziyarati al-qubur ala fazuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhirah. Okusooka nabbi yali yatugana okulambula entaana sallallahu alaihi wasallam, kubanga okusooka yali yagana okulambula entaana olw'ensonga nti Abawarabu yabasangira bali bazisaba. Kati nga alina okusooka okujjanjaba emitima. Omuntu adde anywa omwenge mu byosiko obona okumujja ku mwenge nakusooka mumugana agenda mu kiki mu club. Tuyinza mugana nti va ku mwenge ng'ate akyaliwa mu club ajja gubba. Kati nabbi nasooka tugaana nti teri kugenda kulambula bafu. Bwe baamala okunywera nga banywedde naga nti kati okuva na leero mbakkiriza mugende mulambulenga abafu kubanga kibajjukiza enkomerero. Emigaso egiri mu kugenda okulambula bataata bo ne maama bo gye babaziika igwe kujjukira lunaku nange bagenda kunteeka wano, kubanga yeddwa ne watogenze eyo eri ogibawa ne batuukako. Siteeka nti kati olina okugenda kati wallahi mafuta ennaku zino ga bbeeyi ate eddwa ne wogibaweerawa ne oba oli bana bali e Bulaaya era emutuukako eri waffe wansi mu Lantonde wansi. Naye ogendawo wali wennyini ku ntaana otuukewo ate omugaso gudde eri ggwe ogusinga obungi. Nabbi atugambye nti gwe guluwa tudhakkirukum al-akhirah, naawe olowooza ku mbeera eyo. Lwaki nabbi atugamba sallallahu alaihi wasallam nti okulambula abafu ku ntaana wali kikujjukiza olunaku lw'enkomerero, anti okufa oba otandisa olunaku lw'enkomerero? Okufa ye phase number 1 y'omul qiyama ebitandise. Era life eddamu okuba mu ntaana awo gye tubeeramu era ne y'omul qiyama bwetyo. Eyawukanamu kuba nti ono mulongoosa ono mujeemu. Endaba yaffe mu maaso, endaba yaffe mu maaso awo mu ntaana yegenda okuba neeri. Tuli fena sallallahu twali nga tusinga Rabbi. Ekibuzo ekisembayo sibo. Imam, what is the Islamic teachings on husband and wife convention? Thank you. Abamu bagamba nti bida, bannaffe abamu balaba nti bida. Ekisookera ddala tulina okusooka okufuna definition ya bida, kubanga n'omuzindalo guno abamu balaba nti bida kubanga nabbi teyagukwata sallallahu alaihi wasallam. Bida byebyo ebintu byoteekawo nga biringa ibaada naye nga nabbi teyazikola era teyaziyigiriza sallallahu alaihi wasallam.
naye ebintu byonna ebijja nga tubitaddewo nga teyabikola naye tubiteekawo kwongera maanyi mubiri byeyalekawo teba bida, kubanga darusu yazirekawo. Bussaako omuzindalo kuwuliza bantu naye tubisigala ku biri, kubanga bwogamba nti buli kimu kyafuuka bida, ogenda mu hijja onavuga ngamiya banku yagendera n'ennyonyi eba efuuse kiki, naye ate okakkana ng'ennyonyi si bida, mulembe gukyuse. Tuli ffenna naye waliwo bannaffe abalaba nti bida. Bwetwali ebuwarabu twalinanga dalusu ez'enjawulo, twalinanga educational tours nga dalusu ebeera mu baasi, era bwabonga ogenze mu hijja ojja kizula baasi zibamu emizindalo egyabwe, kubanga basuubira okuba nti mugenda kugenda nga musoma. Yandibadde nayo bida, kubanga mujja kuyita mu kifo nga nabbi yali awo emmere mu restaurant yali awo, mujja kuyita ku kifo nti wano wali olutalo lw'egindi, kati ate batudde eri mu baasi eri tebawulira. Ate ebyo nabikolanga nnyo nga sinaakulitayalinga mu byokutwala abantu e Makka nga nze nkwata omuzindalo gwennyini. Twasomerako ku lyato lumu darusu Red Sea mu meeri, nga basheekhe bateesetese darusu ne batujja ku yunivasite ne tugenda ku Red Sea ne baleeta eryato eryakula ne tulitulamu ne ligenda lipakinga wakati mu nnyanja tusomere eyo. Eyo naye babida. Twasomerako ko muzi wooteeri, tuli ffenna twasomerako ko mu kisaawe ky'omupiira wakati mu stadium ey'omupiira yennyini ng'eyabazungu bwogiraba eba yakulanga ejjibweti mu kisaawe wakati. Naye waliwo bannaffe bo balaba nti bida, tetuyinza kubanenya dhalika mablaguhum min al-ilm, ekibalinawo mu kumanya. Naye nze ndaba ku sayidi eyange mulimu kale ebisoba era nga binadamu. Sinza kwerabira ku nyuma twagenda ku Red Sea, twalina abachina kubanga University ya Madina esomesa amawanga mangi, ne balaba tortoise adhifda yeki tortoise kozi mu Luganda enfudu, ne balaba enfudu, bo tebagenda naffe ne badda ne mu Luchina nga twakyategeera Luwarabu, ne bagifumba ne bagirya. Ekyo ekibakuli ekibeera ku mugongo yesefulya yayo yennyini, tebasaala teri kuki basuusa busuusa bati nga baseesaamu enkweno. Olidde bamaliriza nga baleeta obuso n'ejjiiko ne fooko nga basena muli bati ekibakuli kibajja nakyo nti khalas kino kyekisigaddewo. Bamasheekhe bakanyanga baga nti banaye ekyo tebakirya kubanga totasi ma ubariya, enfudu ma ubariya ebeera mu mazzi ne ku lukalu. Enfudu esobola okuwangalira mu mazzi, esobola okuwangalira ku lukalu. Ate ebisolo byonna nga birina enneeyisa eyo, obusiraamu bwabitunulira n'entunulira ndala. Onookiyiga otya? Bw'okigobera mu mazzi, bwekituuka ku lukalu kyeyongerayo. Bwekigobera ku lukalu, bwekituuka mu mazzi kikola ki? Naye ako sigenda kukeerabira mu bulamu bwange. Baakwata tortoise ne bagira bugizi bati ne batokosa omuliro. Tuli ne badde okutuulu basomesa yiri baga nti bane ekintu ekyo bakirya mu busiraamu nga boogera Luchina. Kyokka bulijjo bamanyi Oluwarabu. Bamaliriza bamaze kukirya ne bakimalawo, kwe kuddamu okumanya olulimi Oluwarabu. Kati bannange waliwo ebintu ebijja nga byongera kati kambalage makharij al-huruf obufumu bw'ennyukuta nga tusoma Qur'an. Nabbi teyabisomesa nesibida kubanga byongera kutereeza Qur'an. Nabbi gyetulekera nti wano olugunna eno ennyukuta eyingiramu eri nti yani nti Nabbi Abi Hurayra atugamba lumu bali batuddaawo nga Nabbi basomesa huruful qalqala waliwo kiwuliddewo. Nesibida byongera kutereeza, byongera maanyi mubiri byeyatulekera sallallahu alayhi wasallama. N'ebirala bingi. Ye Qur'an ate yandibaddemu bida ye kabaka wa bida naye teyinza kyogerako nti bida tiyali mu mpapula, tiyagirekawo ngeri mu mpapula sallallahu alayhi wasallam, eri mu mitwe. Kati bw'okwata ku Qur'an bw'otyo oba okoze bida.
nedda ekyo tebakyusa mu mubiri ewali obuzibu kwe kwongera mu mubiri biri byennyini byalekawo byateeka mu mpapula ne hadithi tezaali bwe zityo hadithi tezaalinanga miryango kati zino za swala zino za kusiiba zino za hijja zonna ye yazogeranga ziri bwezi bamubuuzanga bubuuzanga ddamu mbuuzaawo abamenyogeranga nti enedde eno yakino eno yakino eno yakino ne babitutegekera osanga hadisi za kusiiba zonna ziba zogera ku kusiiba kwonna zimala kuggwayo naye tibyaliwo ebyo ezo si bida kati nekiba nti masijidi ya nabbi yali ya musenyu wansi yali kiki toyinza kugaa nti ebiwempe bida era eswala esigala yeeyo kwongeramu bwongezi maanyi masijidi ebeera ennyonjo kyola naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an busaqu fil masjid nabbi yaziiza okuwanda mu muzikiti kyola olwa hadisi zosoma ngwe nakubanga wajijja ku sheikh kubanga oli ayinza okubuuza naye kati ng'otandikirawo okuwanda mu muzikiti kumbe gwali gwa musenyu awanda wali n'asindika omusenyu n'abikkawo kumbe munna ate wagenda okukwata oba okuteeka ekyenyi nabbi naga ti timukkizibwa kuwanda mu muzikiti naye bw'otunira guno ogwaffe osobola okuguwandamu era bw'oguwandiramu tukuteeka ku motoka paka butabika tyoyo abeere eyo mujja omumusobola tuli fenna nabbi yagaana okukolondola mu masigiti kubanga gwabanga gwa musenyu nga bali basisangamu obwangu naye kati ogenda gusanga nga gwa musenyu ye nga niagukusaaliramu era tuyitako muyite ga nti omuzikiti si muyonjo kale no bannange nze siraba bubi balaba nti eyo bida kubanze nasoma fiqhi omusomi wa fiqhi yamanya nti oba olina obujulizi ku nsonga yo alhamdulillah oba olabye ekyo ebyongera amaanyi mu nabbi byatulekera sezibeera bida obuzibu kwe kutandikawo ekintu nga ibaada aye nonaye nga wagenza bitunuulira bamanyi nga bakisaako baga nti sooka oba nabbi omukubyemu ebituli sallallahu alaihi wasallam kano yakeerabira kano nabbi sallallahu alaihi wasallam kano yakeerabira okaleete maliriza n'ebigambo bibiri ku nsonga ya bida bwe yali anatera okufa yatukuutira sallallahu alaihi wasallam okulumisa sunna z'amagego addu alaiha binnawajize enkola yange sunna zange muzirumise magego kubanga yakozesa amagego gasinga okunyweza amakulu zeekwateko nnyo n'atugamba nti ensi gyeraga abantu bagenda kwawukana mu ddalasa zino iri mu ngisomeseza eri clear naye bagenda gyawukanamu bw'olabanga babyawukanamu gwe tobanyega nyweza sunna zange zirumise maki naggalawo n'agamba nti wa iyakum wa muhdathati l umur mbeewaza ogendanga mu gantu agazuule kyokka ekineewunyisa byeyatwewaza byetulumisa amagego wa iyakum mbeewaza agantu agazuulezuule mu ddiini fe amagego gaffe wegali ate byatugamba okulumisa amagego gyegali gweddayo waka ofune ekikalamu wandike ku kisenge mandi paka sande bw'osala subuhi otikinga olunaku olwo olabe emmeka zonoosala mu jama enkola ya nabbi sallallahu alaihi wasallam gyatugamba okulumisa amagego tegaliiyo just ennaku 7 zokka zoba otunuulira bw'osala subuhi mu jama gw'omwami teekako tiiki bw'otasalasaza bwe ziggwayo 7 tunula tiiki ziriko meka ojja otegera amagego we gali amagego yatugamba okugassa walala fe tugataddewa tujja kulwana tujja kutabuka wallahi jamani buli gambo birabye mwanange salla bitwe tubitegeere kubanga okubitegeera si kyangu babyogera olaga nti oyo ali ku bibye ezo ngero z'abaayita